بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك بف عليك توسيكك النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث الغاشية إمبوزي يرنكرو إنكمريرو نكرو إنكمريرينا من يمانجي القارعة الواقعة الطامة الكبرى الصاخة يوم الدين أمن يما يترفو ني الله سبحانه وتعالى ونراري رارو يسي الغاشية urugendo kubikkentegeera y'abantu olw'ebitiisa ebirigenda okubeera ku lunaku olwo. wujuhun yawmaidhin khashi'a. wujuhun feesi ezimu yawmaidhin ku lunaku olwo khashi'atun zigenda kubeera nga nzikakka mu nnyo nga ziriko obuswavu kubeera tezeeteekerateekera nga zikyali ku dduniya bannannyinizo tebeeteekerateekera lunaku lwa nkomerero. Era baali tebalukakasa nti gyeruli naye kati bamaze okukakasa nti lumaze okutuukawo naye nga tebalina kye baali balwetegekedde. Tewali ngeri gye bagenda kubeera nga bawona ebibonerezo bya Allah. Feesi z'abantu abo abamu abaali abajeemu nga bwe tuzirabye. amilatun nasibatun zeze zaakolanga ku nsi kuno ebyobujeemu ne zikoowa n'okukoowa ne zidda wali ne zeewogoma ne mukati. Zaakolanga ebintu ebyobujeemu ku nsi kuno ne zibeeranga n'okukoowa zikooye. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza ti feesi ezo zigenda kubeerako obuswavu olw'okubeera nti zaakola obujeemu nga ziri ku nsi bannannyinizo ne babeera nti bakooye n'okukoowa. Allah subhanahu wa ta'ala okubeera ng'ayogedde feesi asobola okwogera ekiyungo kimu ku muntu naye ng'ategeeza omuntu yenna. tasla naaran hamiyan. feesi z'abantu abo ze zigenda okuyingira omuliro ogwokya ennyo. tusqa zigenda kunywesebwa min ayinin ku nsulo oba ku nzizi aniyan ez'amazzi agookya gayita ageeseze. tusqa zigenda kunywesebwa min ayinin ku nsulo oba ku nzizi aniyan ez'amazzi agookya gayita ageeseze. laysa lahum ta'amun illa min dari'. laysa lahum ta'amun tebagenda kufunayo kiriibwa nga mmere illa okuggyako min dari'in emmere ey'amaggwa. ebyokunywa bitegedde nti byokya lwegye so nga ate n'ebyokulya ekyali badde ng'emmere y'amaggwa. la yusminu wa la yughni min ju'. la yusminu tegejjesa mubiri wadde oggunyiriza eryo y'aba agiriddeko oba amazzi ago aba aganyweddeko. wala yughni min ju', ate tekuyamba kuwona njala nti nga bw'olidde yadde emmere y'amaggwa nti onoowona enjala. tewonya njala so nga ate tenyiriza na mubiri eryo y'aba agiridde. wal'iyadhu billah. tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase abeere nga atuyingiza ejjana atuwonye omuliro. wujuhun feesi z'abantu abamu yawmaidhin ku lunaku olwo naa'ima zigenda kubeera mu byengera. lisaiha olw'okukabassana kwazo. raadiya Allah kwe yasiima. fi jannatin aliya zigenda kuba mu jjana eya waggulu. la tasma'u fiha laghiyan togenda kuwulira nga bali mu jjana eyo oluyoogaano.
فيها عين جارية فيها عين جارية مجانيري ينسل زامز مرونجي ذكركتا فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعا مجانيري يو إبتان دي بالستفو وأكواب موضوعة وأكواب موضوعا نام جراسا غتيك الدوا ومتيك تيكي غاكريمي بيوكونيوا ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفا غيري ميتو اجسيم بنيريري abantu kwe batula ne besigama wazarabiyu mabthuthan ngeriyo kapeti oba ebiwempe ebyaliiriddwa ebirungi ebigonvu. Allah subhanahu wa ta'ala atulombojjedde ejjana n'abantu abagenda ogiyingira oluvannyuma lw'otubuulira n'omuliro n'abantu bye bagenda okunywayo n'okulyayo nga tebinyiriza mubiri ate era nga tebiyamba kubeera nti omuntu awona enjala. afala yanzuruna ila al ibili abaffe abantu abo abalimbisa Allah subhanahu wa ta'ala tebasobola kutunuulira ngamiya abawarabu abaaliwo obudde obwo abakuraishi Makka. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala abalaga obubonero obulaga obukulu bwe n'amaanyi ge nti ebyo byonna gye bawakanya nti tasobola kubazzaawo nti asobola kubanga bingi byakoze ebiraga obusobozi bwe. naddala abasoomooza ng'agamba nti afala yanzuruna ila al ibili tebasobola abawarabu abakuraishi b'omu Makka abawakanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam byabasomesa tebasobola kutunuulira ensolo eyo gye babeera nayo gye baagala eŋŋanza eŋŋamiya ne balaba kaifa khuliqat ngeri ki bwe yatondebwa kubanga eŋŋamiya erina entondebwa ey'enjawulo okwawukanako n'ebisolo ebirala. wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila samaa'i tebasobola kutunuulira bbanga ne balaba eyo eggulu ne balitunuulira ne balaba eggulu eryo kaifa rufi'at ngeri ki Allah subhanahu wa ta'ala ngeri ki gye lyasitulwamu Allah bwe yalisitula. wa ila al-jibaali kayfa nusibat wa ila al-jibaali tebasobola kutunuulira ensozi ezibeetoolodde eziriko enjazi agayinja ag'amaanyi ensozi ez'amaanyi ennene eziri Makka tebasobola kuzitunuulira ne balaba kaifa nusibat ngeri ki gye zaasimbibwamu mu ttaka ezinyweza enseene ereke kubeera ng'etuyuuganya. wa ila al-ardi kayfa sutihat wa ila al ardi abantu abo tebasobola kutunuulira nsi eno ne bagyetegereza kwe balima kwe batambulira kwe bacakalira kwe balabira emizannyo kaifa sutihat ngeri Allah subhanahu wa ta'ala bwe yajaaliira. fadhakkir innama anta mudhakkir fadhakkir kale gwe genda mu maaso ng'ojjukiza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama innama anta mudhakkirun mazima gw'oli mujjukiza gwe tokoowa kubeera ng'ojjukiza. tomanya oba oli awo abantu bajja kgenda nga beebuulirira nga beddako genda mu maaso nga gw'ojjukiza ayagala ajja kubeera nga akkiriza atayagala agaane. lasta alayhim bimusaytir toli ku bantu abo ajja okubakwasa ekifuba nti bakukkirize lwa kifuba. illa man tawalla wa kafar illa okuggyako man tawalla wa kafar omuntu yenna n'agezaako okwesuulirayo ogwannaggamba ku mateeka ga Allah n'abeera nga awakanyizza n'abeera nga takkiriza. fayu'adhibuhu Allahu al-'adhaba al-akbar Allah agamba nti ajja kumubonereza ekibonerezo ekirabika nti kyekisinga obunene ku ekyo kye yali alabye. inna ilayna iyabahum bategeeze nti mazima ddala gye tuli ye wali obuddo bwabwe. thumma inna alayna hisabahum thumma oluvannyuma nga bamaze okudda gye tuli
inna alaina mazima kuli kuffe kitukakatako butereevu hisabahum okubabala ffe tugenda okubabala ate oluvannyuma lw'okubalibwa omanye ekiva mu kubala ya imma kugenda mu jjana oba kugenda mu muliro. saba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase omuliro atuyingize ejjana.